Isem. Hello. Adija. Adija jebali. Jebali. Oli waka. Bampito mugejingwa ne ku Beat FM. Nesebo. Tubanga Adija gwegwe mmanyi. Ona Adija abeerawa. Mbeera mukono. Mukono saidi ki? Mukikoza? Oliza muuliza nnyo Beat awo. Nesebo. Mwewe tuwuliriza. Kale. Oyakuzuula. Yakuzuula ani? David. Lwaki yamuzuula? Yakoze eki? Kale. Yajja mulamba amatwalire naye nga yesoma nnyo. Yajja mulamu bwo naye nga yesoma nnyo. Balina byangamba byalina bisobole saaki pakata. Bitya? Yangamba nyamba bakandika. Byakale byangamba naye okusinzira bw'ennamba nava. Saabikiriza. David ono mwagendako naye namboole. Nedda. Leka naawe. Nedda olaba jjinze. Omuntu wayakajja mu bulamu. Maama manga gompa kukirambo kugenda namboole nga kisedde ekiki. David mwakama naye ebbanga ki? Just like myezi bakale ng'esatu. Myezi giringa esatu. Naye nga mutera okumiitinga. Kale twamiitinga naye kati nseredde. Lwaki muludde? Anti kati nze bali muyatuuka nga takyankubira kati alabika. Yali abalambowooza engeri gy'akyako kifona ndowooza nawe oba kasirikiri ate n'akatandika okuva ku ssimu nga takyankubira kubeera. Yagamba mufumbo si mufumbo? Mufumbo. Yagamba nti mufumbo? Ye yennyini yakigambira? Ye yennyini yakigambira. Ate gwe toli mufumbo? Banaye nange ndi mufumbo. Kakati nawe oli mufumbo. Oli naye mufumbo. Kati waki wali olemezaamu? Ate okulemezaamu kasanga nalemezaamu ejjingo. Nalikituuze olumba mukubira naye nze bwe yambaga nti ekiwa yeyayizaako. Nange yiye neyeesonyiwa kuba namanya teyali abala. Kati yali agakuwasa yali bya just oba? Era yali bati bwe yalinga n'ensoma. Nga wayagala okumpakali naye ate n'asoma avuze aliko muzimuzi ntegeera. Oli mu buufu? Obiruddemu ebintu ebyo kwegamba. Kati ku myaka gye nnina naawe nze mutatama aganimba ndeberera ekisibo. Emyaka egyo emyaka? Gye nnina 33. 33? Awo oba tokyalimbibwa ekyoyagala oba okimanyi. Olinayo ku baana? Bameka olinayo? Basatu. Kitegeeza okufaanikako okwanika kyova David era akulemezaamu. Kubanga ki? Sijja genda wala. Wenkumanya ebigambo olina bingi. Ate bitya? Webooto. Kakati yakuzuula David ono bw'okizuula nti alina amayumba na biki ogende? Anedda naawe kali. Gwe. Olaba ebeera y'omuntu kituufu ng'alina by'ayinanga biki naye ng'ate sirinyo akuta ku bintu byamu okitegeera naye n'endabika y'omuntu emataringa kola kati eri omuntu gwanga newekuba kutambula mukombo tufunga ng'akuswanga. Kambuuze David alabika atya? Ali awo kasajja kampimpi konna katono kale tekali badde kazi life mu office naye kigula konna ate nga weddambi tesoma okwogera neswagala yesoma. David kano kakusanga wa? Oyo omwami like oba simanyi oba bwakola amasannyalaze kati like yajjanga wano waka nga kitereereza ebintu byaffe nga byonoonese. Ng'omwami wo yamuyita nga gw'omuyita? Nedda like yandiroddi wange kale oba nkyogere ntya? Landiroodi wo yamuyita? Gwakolera kati wabaawo ekyonoonese. Tunkubira ye kati ye n'amukubira n'ajja n'atereeza. Kati bwe yajja n'akula n'atandika okutokota? N'atandika amanyize ngenda kuduma ng'enkuba. Yagenda kukola atya? Ng'amanyi wana nesomera ndowooza n'empapulukana. Ebintu ebimu twabikuliramu kati ebitannyo gye tuli. Kati ng'agamba atya nti biki by'alina? Ebyo byennyini byange balina nnyumba z'abapangisa.
kati n'ebyo by'amasannyalaze omuntu yabisoma oba bituufu simanyi anyway ekyo kyosagala nnyo kimanya naye kyensooka okumanya kituufu amayumba agalina oba kaakati bwe muzuula n'okizuula nti buli kimu akirina ebyalongo bimuwa tewali kiddako olw'ensonga right now nze sikyalina nkolagana naye kwasa nkubira simukubira kati mba mwagaza nze just njagala kumanya etuufu oba yali yeesoma Adija njagala wange kati ombuzaabuza kikyolina mu mutima gwo kasajja oyo kasiimye oyito kasiimye kiki ekituufu nali sikirimye sijja kulimba oyito kasiimye era kyoba nkugambye nti naye tubizuula nga bituufu nga tubikakasizza nga byoŋŋambye nti kati ono byalonongemuwa oba onongende naye oba sijja kati ebyalongo obiwaani oyo kati ate eraani bwembeera naye talina boyfriend mulala mwakyamuli bagezi mwe balina akantu kakokubbali mpolampola bonna babizibu naawe tewali byakubeera ng'oyina ono oyino byonna bizibu byereere enjawulo ziro kati gw'olinawo omulala naye okugamba enjawulo ziro oli kyagamba nono kyagamba kati nga bifaanagana bifaanagana kati gw'olinawo yagamba biki ali atya gwe ninawo ntya like gwe mbeera nayo no boyfriend omulala uva ku mwami wo ye sijja munoonyerezaako waliwo omulala gwe ninawo naye naye kyamuntamya bukodo tagaba mukodo tayogaba yadde 10 ate nga nali mwagadde naye obukodo bwe nga mukodo nnyo nga mukodo oye mwagendako naye namboole ng'ali atya ye nga si mubi naye obukodo kati ono ye gundi ono yaani omulala mpozi oyo atuzuule jona ayo tumuveeko takumanya na airtime lwaki namugoba dda jona amugoba namugoba ate jona amugobera ki ekisooka tribe yenyini yalize kijagala tribe ye mwiki mugisu naye yali mungi enamboole abagisu baba balungi enamboole kyembamanyiiko ababere naye mwana noga tribe gesaagala anti njawe twogera amazima enamboole kyali kityayo jona era naye talina nnyo kyategeera ng'ali awo falamu kyoba asaamwesibaako mayinza omuntu bw'okola labbishi siba na buddewo sikwesibaako naye nkwagaza kikumalira budde kati mpozi ono omusanyize yani yennya lye ye David kati ye jona mugoba oyo muleke namugoba dda kati ate ono omulala gw'ogambye omukodo oyo gyali Emma gyali ye mukyagenda enamboole tuludde naye nga twagenda naye tuludde ate nandi yetakwananga kyeka yandi nalina okuba kufiirako kati wendeka abasajja bakulu ate basobola n'okuba ne ku ssente bagaba ne ku ssente n'ebintu ebyo babisinga obitegeera era mwebali abakodo kaakati tuzule David tuzule ono ani omulala ani Emma okusinga njagala David akakasajja ako ate ogambi toyakawa tokaagala ate yatukazuule kati si kyoyagala ekituufu kati ogamba embasi genda sikola twaye tukazuula tuzule Emma kubanga ye Emma n'ebyalo alya omugabula n'ebyalo wasembadde okuba ne Emma wabula sijjuka naye wayiseewo ebbanga oba wekisinga 3 ndowooza mukyanga muve enamboole ndwawo kale ogendayo ye abeerawa era naye abeera muno naye lwakuba ebyalo byawukana akola mulimu ki oyo Emma makanika waki wamotoka omumotoka makanika tetawabangu abo ate oyo wamusangawa era naye twesanga muno kale like nabeerako fo naye akwata nituka ne twebulako mama nti abantu yaliko just boyfriend wo mukusooka ye kati ne mwebulako ne twebulako wakati awo n'ofumbirwa wakati awo nze ne movinga ola tekati omuntu onzeewo watwebuleko olina abana bameka kati basatu era basatu mu mwami omu oba mu baami banjawulo baami babiri first born then nomunamu abana babiri oba yasooka kugwazamu ababiri yasooka gwenazaalamu omu yasambayo gwenazaalamu ababiri gw'oli naye oba naye wazivaayo siri naye naye omugeni sirina mwana lindako gw'olinamu abaana babiri n'asooka wabatta kati gw'olina ssaawa zitunamuzaalamu bakama naye ebbanga ki mwaka gumu n'ekitundu omusajja omulya mmere yo tonamuzaalira olimba naawe
byonna ebintu naye byakwata mpola ng'era bwe ngambye. Bitya tava akulabirira. Nkiriza ng'obiguno toyagala ng'obireka. Yali ku kigola aba plans ziri zikyawo ng'oli naye kati. Enewe nzioga simanyi oba byenjagala byanjawulo ku byabalala nti ezinaba nnyo nga bwe nzeetaaga. Akola mulimu ki ye? Ayina edduuka lyakolako lya holoseero. Antuna holoseero oli mukyala namba emu namba bbiri. Nze naye ndi namba munaye mpozi ng'ayina gy'alikonsiredde. Ewa ebyobusoga. Musoga mwene. Abantu soga babalungi mu bintu by'ebyalo mu bintu by'obulimi n'obulunzi ali atya ye. Wabategeera otya. Yes, n'abanyinaze. Tomanyi Rebecca Jingo yafumbyako ku basoga yabinyumizanga byonna. Si babi. Mulungi mu kintu ekyo. Kyova omugiso naawe alabanga amalira budde. Omugiso n'oddukayo. Katwogere ng'abantu abakulu. Kasaazi nabo bameka? Nabo babiri basatu bana bobatisaako. Asaazi nolina omu. Ani ng'olinayo? Ate nga naye ngenda mugoba. Ani ng'olinayo kati? Oyo gwe gambye makanika oyo. Makanika? Naye saa yonna agobebwa. Ng'omugobera ki ate ye? Anti obukodo. Mukodo ayinza okutafuna ssente. Talina sente okwana kibabireke. Naye mufumbo? Si mufumbo, atayina kavubuka. Ogenda waako? Ntera okugenda naye si nnyo kali. Naye nga ko kalemezaako ne kalemeramu ne kakweyisayisa naye. Kiki? Tekawa maanyi kiki? Nanti weggera obukodo. Obukodo. Kati mukweyiya. Atayiya atama. Omuntu atayiya atama n'alinda bamusabe ate ne bamusabe era byebyemu. Omuntu oyiyako ekyolo. Saa yonna agobebwa. Mbalengeza kuteeza simu yange mbalinja yakonnekitinga ggwe n'omwami ono. Tuddemu tunoonyeze ku mwami ono. Yani David? David. Kale ngenda kuddira katono. Nange kulunja kutayiko out. Nange nja kulunja kutayiko out. Oba oyimiridde. Bwe mba nyimiridde nzije. Oba toyimiridde tomala budde kuba nja kukuba engolo. Adijja tontegeera butegeeze ojja kumpulira. Kale gwe. Kale beera bulungi. Kale. Bye. Ime. Ime asigide message onangamba Jingo. Adija atwagaza chife yabe mukono ngatwono nire ekintu abe mukono. Ale mukono mwasize mutya kaswete muri bulungi. Nayo katongole. Mudi ala abale be mutuzali nakuzo ntife tuwase. Message nga nanyije mukama katora lero no ngaba suseko wa message ku message kati ntandike wa informewa kale kantandike nono mukuru Jingo bali kutuweereza buchanga oleta twetedde yoyo naye asuse yewe yandikomye nze prosi semanda wano matuga okay mwami Jingo yo mukazi oyo mukazi bacha mukyawa nnyo nze ayagala bwagazi tasalawo kale munnange ye mmoze watu wangambye kojja Jingo oyo mukazi nga yevuga speed nnyo tagwe mu lutuula mugwanya William bwatu wagambye disani ndinasa nabanango omukazi oyo kimmazeeko Emma Sensaro oyo omukazi asusse nnyo nze Emma Sensaro timu kanyampisa okay kale onani afande Baliyo agambye Jingo that lady mama fear Jingo that lady mama fear women I'm done here in Mogadishu Somalia bambi okay oyo simu chala wabula kayiringu Garcia
era mwami we bw'abaawulira agobe omusego ogwo nze mubaraka inedda sewa ate temuvuma nnyo bannange ekisusse naye muntu akyetetenkanya yakyanuuya kituufu onangambe naye abakazi kale katonda ng'akusuula ku oyo nga gw'oyina okuwasa ono yasinya omusazi w'enviiri emitete okay kale kanfune banafu abali ku WhatsApp ne ku line wano tulabe kiki bagamba ate bo kati yafuuka kikubo kyante maama wanaweereza emyaka 4 nga tebumusalirako n'omuwana yabwetikana asituka wansi maama nnyabo mwana gwe linnya ku kyawa wakati ogenda kufa akasagazi akali kwoyo kasiiwa kabalagala n'okubalagala tuli ku kiwano ebisiraani byo by'ozunga n'ojja kuwono n'ojja ne kwoli ebikugaana n'okukuwa mwana gwe weetereze nalongo mbakasagazi kalina jingo bannange nedda tolaba nti abakazi batomera naye banange n'abasajja batomera muganda wange nze kato Godfrey busiika olaba kato wewunyiza katena nga nawe totudde onakususseeko nze kyakonye jime eddoboozi lyekalo katono jingo omukyalo oyo mwenzi nnyo obwenzi bwamusukka nina abasajja abasukka mu basatu naye nakuzuula kikyayagala ono kyakonye jime akwagala nnyo kale sebo wasize otya ono kasadde wano mukireku jingo oyo mukazi mupeere namba yange tuwogere namunaye ale sebo ngena muwe namba yakubire kakati ate gwe otabuse butabusi olina kyolabyewo ekyenjawulo awo ale tuweereza oyo omukazi akitumazeeko amabeti emayuge olaba ne maama ab'emayuge amutidde ge mazima ono omukazi nga muliro mwenzi muzibu kisusse oyo wali kuweereza ono omitansi aliita wano Sembabule n'abakazi bo bakutya buti tuna abasafa batana bakufuna abakazi nga balinga muliro ogwayusa sitaani ate bavuka muntu jeka akajanya muwase si buli mukazi nti bwatyo bwabeera goge mazima je bali abalinga ono sijja kukiwakanya ne si buli mukazi nti alinga ate ngono okitegedde munnange kubanga munnange je bali abakyaba udde mufumbo naganzi ndi mufumbo mazima myaka 2 myaka 3 myaka kati 15 naye nga yagamba nakakana tuza niya je bali munnange abakazi abalungi jingo yo mukazi sikwa kuwasa just wa tata kyekigambule kiyisibwa ku mpewo katukireke kyesigalizeo kaso go kitegedde badenji yeola yini ali ulidde jingo ne abakazi baagala ki nange simanyi mukazi lunadi nange simanyi abakazi kibaagala gwe nakusomedda message yo tonyongera tenda lazima lezo kale naye nze njagamba Adija nkimanyi kati ompulira kuli ompulira Adija wazala omwana asooka omusajja oyo nozala abana babiri mu masajja omulala wakati awo notagatagalamu awo nofunayo mukati mukutagatagalawo nofunayo makanika kwa n'omula gwangambi gwakyawa yiwa mukyayira ddala wakati awo nofunawo omugisugu wagoba ndino mukubala tuli batano awo kati saawa eno wafumbirwa oyakuzuula omwami akola amasanyalazi naye ate ekyebeka neyoza omutima gwamwagadde okwali wadde omubuzaabuza kakati ze mbadde ngamba munnange Hadija soko tulemu wansi okukakkana ogambe naye nfaaki n'ensi ono gwe nnina yaali atya ko ngambye musonga z'obulimi n'obulunzi musajja mulungi nnyo ate uyu musajja wa business alina edduuka likola wholesale kyokyeza tali bubi mu bya ssente kati mbadde nsaba mukwano wange Adija kakkana so kakkane mukko olabe ensonga gye ziggwera naye otherwise speed otwala